Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, kansubire muli bulungi. Olunaku olwaleero tunabagenda wala, kyembasaba sooka weegatte ku channel yaffe, weegatte ku Kyayiti, ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagala mbalage engeri gy'osiikamu ekyennyanja oba ebyennyanja, engeri gy'obisiikamu nebibeera biwoomu, ne kibeera kirungi nnyo ky'osobola okusiikira omwami wo n'akiryako n'akwewuunya ggwe omukyala. Ngenda kukulaga buli kimu kye nataddemu ebirungo byonna ogenda kuba obiraba. Kati tutandise ne butto. Ntaddemu butto mu seffuliya. Ebutto oyo kisinziira bungi bw'ebyennyanja bw'ogenda okufumba oba okusiika. Kisinziira bungi bw'enva z'olina z'ogenda okufumba ebutto gussaamu, okitegeera. Kisinziira bungi bwazo. Kakati tutandise ne butto. Kati ekyo ayitibwa galiki. Oyo galiki gwe nsoosemu okuteekamu. Galiki we bamuyita. Nkugambe ngenda kukulaga engeri y'ensiika y'enva entuufu ewooma, oba obutungulu obuyitibwa butungulu. Ndowooza obutegeera bulungi nnyo obutungulu. Obutungulu olina obusala nga buwerako ate ng'obusaze mu sayizi nga ntono. Tusoosezaamu galiki ne tuzzaako obutungulu, kati tuzizzaako kye bayita ennyaanya. Ndowooza ennyaanya ozitegeera bulungi nnyo. Ezo nnyaanya nkugambye nti ngenda kukulaga ensiika y'ekyennyanja oba ebyennyanja. Eno gye nabadde nsiika eyitibwa mpuuta. Empuuta eyo ng'esoose kusuulibwako mu butto, okitegeera. Eyitibwa mpuuta, sibira empuuta ogitegeera bulungi nnyo, naye ng'esoose kusuulibwako mu butto, okitegeera. Kuba empuuta ziba za njawulo. Wabaawo gye bayita empuuta embisi n'empuuta gye basoose okusuulako mu butto. Kati eno gye ndi mu kufumba, esoose okusuulibwako mu butto. Kati wano nkulaga birungo, engeri gy'osiikamu ebirungo, biki by'oteekamu, biki by'otaddemu, byonna ngenda kuba mbikulaga wano. Ennyaanya olina ozisiika ne zijjiira ddala. Ezo bwe zibadde nnamba, naye olina ozisiika ne ziggweerawo ddala, kwegamba ne zijjiira ddala n'obutungulu bwako. Olina okikola ekyo. Oddira omuliro gulina kuba mutonotono omuliro. Oba osikira ku gaasi oba kuuka oba sitoovu oba essigiri, omuliro gulina kuba mutono. Kati ekyo kye tuzizzaako oyo ayitibwa kaloti. Kaloti ndowooza mumutegeera bulungi nnyo. Tuzizzaako kaloti. Kaloti ndowooza omulabye. Nkugambye ebiseera ebisinga ebirungo ebyo kisinziira bungi bw'ekyo ky'ofumba. Kisinziira bungi bw'ekyo ky'ogenda okufumba oba ky'ofumba. Kale tuzizzaako kaloti. Ndi mu kukulaga birungo ebyo byendi mu kukola oba byendi mu kufumba nga tugenda kufumba ekyennyanja, oba ekyennyanja kye bayita empuuta, naye empuuta eyo ng'esoose kusuulibwa mu butto, okitegeera. Kati oyo ayitibwa green pepper. Ndowooza mumutegeera bulungi nnyo green pepper. Oyo ayitibwa green pepper. Bw'atyo bw'ayitibwa. Gwe tuzizzaako. Weetegereze bulungi ebintu bye nteekamu. Naggamba ofuna akapapula ko bulungi n'owandiika buli kye mba ntaddemu n'okiwandiika. Ngenda kukulaga ebirungo ebituufu. Bifumba otya, okitegeera. Ki ky'oteekamu era olina bisiika otya, bijja bitya, okitegeera. Kati oyo ayitibwa Asmati. Asmati ndowooza mumutegeera bulungi abakyala. Oyo ayitibwa Asmati. Kali mu kika tugambe kya kanzaali naye nga kayitibwa Asmati. Kagula nnusu 2 ku dduuka. Kaako okalabye ke ntaddemu Asmati ke nzizzaako. Kugambye bino byendi mu kufumba ebirungo bigenda kuba bigenda mu kyennyanja. Ekyennyanja ekyo tugiyita empuuta naye ng'esoose kusiikibwa mu butto oba ng'esoose kusuulibwa mu butto. Ebyo batunda oza mubitegeera. Ogenda ku mudaala wali n'ogamba omusajja ntemberayo afu oba bweti ne bweti n'esooka ogisuuleko mu butto. Kati bwekyo bwe kiri gye ndi mu kufumba oba gye ngenda okufumba. Kati ako okalaba kayitibwa Leyco tube. Leyco tube we kayitibwa. Ndowooza mukategeera kaba ka 10 buli kamu. Bakayita Leyco tube. Leyco tube kati we kayitibwa. Kaba ka 10 okakwata n'okamenyaamenya bw'otyo n'oyiwamu. Kisinziira era bungi bw'enva z'ogenda okufumba. Kyekipimo ky'olina okugula. Oba biri bitya, kale ze nabadde nfumba byabadde byavuddemu
ebifi oba tuziyite paati kale tugambe ebifi bibadde 14 kantaddemu obuntu 2 okitegeera. Ako kayitibwa kanzaali, kayitibwa simba oba kalopawudae oba tukayite simba. Okategera bulungi ndowooza kuba kaludde katala akanzaali ako kalungi nnyo kunva okitegeera. Ndowooza biraba ebirungo engeri gye bifaananamu. Fuba okulaba ng'ennyaanya ezo zijjiira ddala kwegamba obe nga tosobola kulaba kanyaanya bwe kati nga tosobola kukalaba. Obutungulu bubulire ddala bujjira ddala ne bubulira ddala nga woobiraba okitegeera. Obiraba endowooza ebirungo bizitowera ddala ne bizitowa kwegamba owa omuntu enva n'azirako nga wulira awoomeddwa oba ngaawo n'awoomerwa olw'ensonga nti otaddemu ebirungo bingi eby'enjawulo. Kati ako kolaba kengenda okuteeka bakayita ako nsubira mu kategera bulungi nnyo bakayita oatmeal kati oba kayitibwa naye nga kalungi nnyo nako kateeka akawuwo mu nva. Ebiseera ebisinga nze mitumbiraba nendaba ebirungo ebyo nga mbiraba bitunda ku mudaala nga mbimanyi nti bikola obiteeka mu nva kikola bwe kiti, okiteeka mu nva kikola bwe kiti okitegeera. Kati nkugambye nti ebintu ebyo n'ofuba okulaba nga bijjiira ddala ennyaanya nga zijjiira ddala ne ziggwerawo ddala nga bw'oziraba okitegeera. Katungulu ne kaggwerawo ddala okitegeera. Bwe kityo bwe kirina okuba ate wansi n'ofuba okulaba nga wansi nga bw'olaba nga essefuliya tesiiriira wansi ebe bwetyo nga bw'ogiraba bwe kityo bwe kirina okuba. Ojja kuba okikoze bulungi nnyo nawe okikoze bw'otyo. Kati ogwo guyitibwa omunnyo. Jjukira enva zirina okugendamu omunnyo kati gugwo omunnyo gutaddemu. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko gw'atannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako n'ekirala likinga video. Gwe omukyala tunuulira nnyo ebintu bino ndi ku gwe omukyala ng'oyagala okufumbira omwami wo enva zimuwoomere biibyo ebirungo birabye mbikoze bulungi nnyo. Ennyaanya olina ogisiika neggwerawo ddala ne bibeera nga bw'obiraba biibyo. Tosobola kundaga nnyaanya nti yiino oba akatungulu kaakano oba galiki yuuno, byonna biggwerawo ddala. Kwegamba olina ofuba okulaba nga ennyaanya zijja bulungi nnyo okitegeera kijja kuba kirungi onaakikola bw'otyo. Kati bw'omala kwata ebyennyanja byaffe nga bw'obiraba otandika obiteekamu nga bwe nkugambye nti mpuuta naye nasabye agitemaatema aginsulireko mu butto kuba nze engeri gy'obeera nti bukyali buba butoototo bwe batera okutunda bunyuma nnyo n'osooka n'obusuulako mu butto bubeera buseerera. Obufumba nga sinsiikeko ebeera eseerera olw'ensonga nti batta mpuuta buba bukyali buto. Kirungi nnyo ne basooka ne bakusuulirako mu butto kijja kuba kirungi nnyo nga bw'olabye eyo. Bwetyo bw'eriyitibwa empuuta. Nkugambye nkuyigiriza engeri gy'osobola okufumbamu ekyennyanja oba empuuta. Tujja kulaba engeri gy'ofumbamu engege naye teyawukana nnyo kiri awo naye nja gibalaga nga ngege embisi ddala ekyennyanja nga kibisi nja kuba nkibalaga bulungi nnyo mukiyige enfumba gyonna okifumbamu kisobole okuwoomera oba kiwoomera omwami wo oba abantu b'ofumbira okitegeera. Kati nga ebyo ndowooza obiraba byo bitaddemu. Kati awo kizigadde kimu kuteekamu mazzi. Amazzi g'oteekamu kisinziira bungi bw'ezo enva z'ofumba oba kisinziira bungi bw'abantu b'olina. Kati obanga muli 2-3 lwaki tofumba nva ne ziwooma mu mpoma entuufu okitegeera n'omwami wo n'akwewuunya nti omukyala ono amanyi okufumba. Bibyo bikulaze buli kirungo kyenna kyentaddemu buli kantu kentaddemu konna kagenderere gwefuna olupapula owandiika obuntu obulabe bwentaddemu osiike ebirungo ebyo bijje bulungi n'ennyaanya zijje. Tekiniiki weeri wali wamu wokka ennyaanya ezo kujja bulungi ne ziggwawo noba nga tokyalaba nnyaanya n'emu kijja kuba kirungi nnyo. Omunnyo teekamu omunnyo guno olina okuloza ku nva okakasa nti omunnyo gunoze. Kibi nnyo okutwalira omusajja enva nga tezinoze munnyo ate teziwooma na kuwooma we zigana okunoga omunnyo. Kale kikole bulungi nnyo. Nkulaze engeri gy'osiikamu ebirungo bw'ebimala okujja teekamu ebyennyanja oba teekamu empuuta oba engege kijja kuba kirungi nnyo. Nja kuba mbalaga n'engeri gy'ofumbamu engege embisi nga sinsiikeko nja kuba mbibalaga
njagala nnyo muyige enfumba entuufu. Mbaagala nnyo, mwebale kubeerako. Mukama Katonda abakuume. Mweraba.